Yes, well. I came back akalungi Olivia Muwomba bannange. That song is so beautiful. Mukama yongera okuwa mukisa kubanga bannange engoma y'ekisoka ni kwawo Kibumba gunguma niye mwene mugungumavu. It was also a very beautiful song munnange tukweyanzira tukwebaza ino we bali kubanga oize. I talked to her yankoba ati munnange now I'm back in the scene, back in action. Yes, we are so delighted okubanga ateka oize je tuli munange twali tuli kujja tuwakuba tuulire nemba tujja tulibasoga twakubate nemba mu Luganda twa competing kabiri n'Abaganda ayo lwembo olungi ngolo lwaluvireyo ngate oli musoga mwene kiba kitwizamu amaani Mukama akuwa omukisa kansubire niyo weno likubona Baba TV program tumusaka Kibumba olinako ekigambo kyobo twiremu enembeedo ditubulirira Bible ditubulirira ebigambo bitubulirira buli kimuni we kiba kivuga kyona kinenge je kibulira mu. So it's always good wabanga owulira muno ni muno waziba ku byasigala omoti kuulira muno ate byabanga biteno. Yes mumbero tineyo nendo okusasira ku abali kubanti munanga olwesande luno lungi nga tibaluwine bulungi n'okusingirira abalwaire abenda ulabali mu malwaliro. Oh my God, I was in Jinja Main Hospital mami nga mulwaire but otukere wakubanti banange woba ozira chama Gero na songa lwaki you are living to thank God my dear webisebise ku mwidwaliro botuka wale mu emergency. Oh my God, olingirira awo abona bomusayi aba accident wabona onafuire onafulime ole bazana transport mgumwizayo mulambo olako bati banange twesabire. That is chensobola okuba ku kirala kyonka nti tukole kitwesabire ni mu abagenza. It is always good okubanga omulimu gwo muli kola mulungi singa ina ate kabiri okwebaza ba intercessors mwenga muli wongo osabira busabire bolota ku kisambira dana watandika okumusabira bwe kiba kirungi wa chini kamusayi we kiba kibi wa kishazamu. Twebaza n'ababa tukola obubi kubanga munange mwena Katonda abaleka mukole ki mwide lwansonga ayo kuva ino mama nati buli wokola dayano obubi nti olukujja kunsindikiriza okuninda kuidala erindi bwe nani na kuidala erindi ngate byowereza tibikoze kutuka kwekyo ekiva mu ndi Diana mulogo beti mulogo. The only God we worship gwe tushinja gwe tutendereza ne yatuwereza omwana wa Yesu Kristo. Baba tukoba nti he is the way, the truth and the life, and no one comes to the Father unless ngobise mweyo ngobise mu Yesu. Kale it is high time okusalawo wakuba nti kando kuke munango lesande luno lweweyo oyogere ni Katonda wo wesalire we kigambo kiwulire omwoyo yakobye nti muna lokoka simbula olokoke. You will reach a time when you want to say nti Katonda niwe gwentwala as my personal savior when your mouth ngomulati kusobola kwogera. This is the time that you can do that munange noni omusomba ja mukanisa ekuli okumpi ni wa backsliding go back to church tumusake Kibumba nze kisambira dana. Yes paka esawa dida kuba 5 bawo bingi nolwayo tulina wa God is calling is so awesome munange Juma mulokole yatwembera miracle waka lina collabos dinda akoze ne ba na bembi abandi abenda ulo. He's now trending bambi atenga ye mumbya amagero kuba natumya kunayo ja kubango byewulirako bwe dachi ko mtono buno katuje mu bulango then we tunabatuize. You'll enjoy this God is calling. Thank you so much manange okuva obwira nga bwendi okubakobanga nti munange lero chendese chandaulo lino kubanga ati wena obaku ne chendaulo chokola kichobanga ofuna tumusake Kibumba the man himself bamweta Juma mulokole in the house jagala ne chamagere. Oh miracle waka kapati kanyumiranyo. Yes, the guy himself is in the house. Tumulese wano up to our God is calling abenga atukobera ku atambwira cyane Katonda aweriza te Katonda akoza lot of ebivulu collabos zini jino banange. Is a pastor, is a gospel minister, is an investor, is everything for God's sake. Bina naida kubanga abitukobera katumwanirize Juma mulokole namusaku abali kubona Baba TV abatuliza ku TV eno abo batulaba anti bakola bino gombi abatuliza ate abatulaba. Yes, Baba TV mbalamusiza ndi musanyifu okubeera wano. Nze Juma mulokole eyayimba oluyimba oluga nti miracle waka Tiani agale chamagero miracle miracle miracle
I love that song Miracle Waka. Webale kuba mwembi mulungi. Kitiibwa kya Mukama. Webale kuweereza Katonda. Kitiibwa kya Mukama. Juma Mulokole yaani mu bufunze. Mu bufunze ndowooza Juma Mulokole. Ngewawulira erinnya nti Juma Mulokole. Muntu akkiririza mu Katonda. Nzikiririza nnyo mu kintu ekikwatagana ne Katonda. Yes. Era nkwatagana n'abantu abaninaanye nga bakkiririza mu Katonda. Naye ng'amannya ag'obuzaaliranwa nze Zizinga Juma. Zizinga Juma. Naye lino erya Juma Mulokole lyajjawo kubanga bwe nalokoka abantu batandika okumpita mulokole. Kati ekintu ekyo ne kikala. Kakati nga sina ngeri gye ndyejjako. Ekinewunyisa nti sikukyazangako wano. Kati gulinga mulundi gwe gusooka. Tulina otandikira eno Juma Mulokole ategedde atya Katonda family kijja okulidde mutwagala tulabe ku background yo oba ovudde emabega ng'okula family bazadde bo baali balokole ate bwe tuwulira Juma ate Mulokole Juma tumanyira Kisiraamu ate Mulokole twagala tusooke tumanye okuva eno ewaka okulidde mu family efaanana etya. Taata wange bamuyita Asumani Lwanga. Kirembwe. Yes. Busa bwa Mbogo. Yeah. Bukala kungulu. Nga munda bubisi. Kitobero. Seka manja naye ago. Seka kulema kuseka. Gonna go ga kigavudde. So mu speed yago bamuyita Asumani Lwanga Kirembwe. Kitobere Busa bwa Mbogo. Bukala kungulu nga munda bubisi. Ago gembanya gerageyita. Geyita mwenyine gego ga owninga. Okay. Muzalibwawa. Tuzalibwa nze nzalibwa Tukulu wakubana nze saakulirayo. Tukulu kiriwa? Tukulu kiri Kiyindi mu district ye Buyikwe. Okay. Kiriraanye ekyalo bakiyita Buyoka. Kati Buyoka eyo. Tukulu Buyoka. Busabwa. Naye. Buyoka eyo. Gambye Yesu. Wamayi. Buyoka eyo gye nazaalibwa da. Naye nze simanyi date zange nze simanyi na myaka gyange mituufu. Ngenda ngerageranya muli wenkula ninga wano basiwezeza asatu. Wano basiweze. Ninga ate lwaki mama wange yanzalira ku Mupaapaali. Ate bakuwa birth certificate. Atunyonyole Mupaapaali gutya. Etukulu yali agenzeeko kulima ng'omanya abakyala ab'embuto. Oba kwekwasako bayakusima mmere. Yes, anti abakyala tuba tunatera okuzaala batugamba mukole nnyo omwana agaane kusumbuwa mu kuzaala. So kakati awo ndowooza weyanzaalira. Ebisawe byamujjira zikuzaalira ku Papaali muti gwa Papaali gwali guli awo. Yes, era waliwo n'omukyala amuyita Nnyago Mukanyago yamusala olulira mbu kuba nali nkyali nasobola kubiraba. Kati nze mu weeks 2 ne bantwala ku Kizinga. Kati gye nakulira saakulira gye banzaalira Tukulu. Mama yali azze Tukulu. Mama yalinga abeera Tukulu. Ne taata wange yina abakazi nga 17. Okay. Kati pressure ye y'abakyala abangi kuba taata wange Muisiraamu ate mu ddiini eryo tebakugaana olusi tebayinza kugaana oba n'obusobozi. Yes. Naye sigambe nti bonna bakola naye oba osiimye. So kakati olwokuba waliwo pressure y'abakyala abangi. Mama bwe yakuzaala wali wakaweza weeks meka? 2. Taata namugamba nti kati nakufunidde ku Kizinga. Okay, namwa transfer na mukyala wange omukulu. Okay, then I understand. Kakati nenkulira ate ku Kizinga. Nembeera ku Kizinga eyo obulamu bwange bwonna. Navaayo n'emyaka 14. Mama naye yali mulokole? Musiraamu? Mama yali mukyala Mukatuliki naye nga taata yamugjayo n'amukyusa n'amuwoowa Haki. Okay. Haki ye n'agiwoowa. Kati ne bakuliza mu ddiini ery'Ekisiraamu otambudde otya okuvaawo otandikiddewo okutegeera nti kati saawa zino nina okulokoka wano ate ndi Musiraamu okusaala okusaba wali obikwasaganya otya? Okusaala batusala mulaale batuyigiriza okusaala byonna naye nze munaye okulokoka kwange kwajja ku Namukama. Tebambuulira njiri bana ali mwana muto nali sisobola nabitegeera naye wande nali nva kuvuba kuba ku Kizinga eyo ebuvuma abantu abasinga obungi basurvivingira ku kuvuba. Yes. Pozi kati engeri embeera gye yonooneseemu. Ne nali nva kuvuba
kucha nali nva Kyanja nga nzira Mulogo kube waffe bayitawo Mulogo wenakulira ebyalo so ekyalo bakiyita Buziri Kyanja Mulogo yes kakati nali ntambula ku makya okulokoka kwange awolina emyaka emeka nina mmeka awo nina 13 kitundu nga n'okusoma wali osomera ku Kizinga nga nsoma nali ngenda mu nali ndi mu P7 third term nga tugenda kutula bibuuzo ebibuuzo twabitulira mu kifo bakiyita Namunyolo era Buvuma yennyini kakati mba natera otula ebibuuzo kwolwo enkuba yatukuba nnyo ku nnyanja okwo ku mazzi abavubi babitegeera kakati kwegamba nali nkomawo n'akagege nga nkasibye ku nkasi ng'ebyennyanja bitubuze enkuba etukubye nembako embeera depression gye nalimu eddoboozi ne liŋŋamba mu mutima nti lwaki obonaabona lwaki tolokoka ku nyanja okwo ku nyanja nga ntambula maze okusibula omwami bamuyitanga Linanta gwe twavuga naye bambi yafaana okufa Mukama muwe ekiwumiro ky'emirembe kakati nga musiibudde buli omwaddawo essaawa emu otambula wekka weolowooza naye ng'omuntu wona atambula nga weewuunaganya ti omuntu alibeera kyalibeera n'oba muto oba n'ebirowoozo biri ebiki ebikulu natandika okugamba naye nsinga embonyabonya nga ndaba bannange abaana maama be yazaala banzirako engeri gye bafaamu nga bamu bafa ssenyiga bafa musujja babazaala bameka batuzaala abaana 11 ate ku maama yekka batuzaala 11 ku taata bayitirivu naye 11 n'asigazaawo 5 naye oli wakumeka nze ninga asembayo abanzirako 2 baafa ne gwenzirako naye naafa ababeera era baafa wakatikati awo naye ng'olaba ebintu ebibatta tebitegereka oli ava eri ekintu nekimukuba n'abimba ejjovu nakutuka saawa yes kati nali ngenda ndowooza ku bintu ebyo ate nga nange naye obulamu bwange bugenda kumaliriza buti oba nze ali mu lusuubo ko kati jjukira go wali osembayo nga kati ntuuse ntya gye ŋŋenda mba ndi awo omutima omuntu n'ayogera mu mutima gwange sigambye nti nawulira ddoboozi kyoba nalaba Katonda nedda oli wekka nga tewali nga ntambula mu kkubo kuba nzijukira essaawa zaali ejo mutima ne guŋŋamba nti lokoka olwayogera bwe nti kambuze mutima gwakugamba lokoka wali musiraamu ekigambo lokoka kikyavira kuki wali wawulirako enjiri waliwawulirako ku radio tya waliwo lady ebiseera ebyo omusumba Jamada gyagenda kikomeko gye yabeerangako kati nga boogera nnyo ku kulokoka naye nga ngeri gye twali nga tuli basiraamu nga mpisaawo mangu bakukkirizanga okugiwulira okuwulira enjiri ng'ate muli basiraamu nedda kati oba otega lediyo booti n'owulira enjiri kati omaye balokole balina enkola oba okyali lokoka Mukama asumulula oyinza okuba ekika kyo kyakola bwe giti olokoka kati n'owulirako ako kokka togambano bajja kundokolera wano ekitegeeza enjiri bwe bagiwulira awulira Katonda n'adduka era ayiza okugendera ddala naye weewuunye n'ako akatono ako kolaba kasigala kakusigalangamu bayidawo omuntu okulokoka talokoka olwo lwebamubulidde enjiri oyinza okuyamba omuntu olwaleero naga mulokola nyambe nokiwulira bwotyo nokirekaawo alokola abalayika balungi n'osirika omulala kati olunaku omuntu lwalokoka agatta ebintu naga oli yaŋŋamba ndoke neŋŋana senga wange mulokole nange kandokoke kale bwe buti obulokolezi bwe bwajjamu kumbe kwolwo okwo makya waliwo omusumba muyita Waisana Safani era abeera ku Kizinga nakati akyaliyo nga nva mu maaso era akyali musumba kati nakati akyali musumba era musumba wange najja ne mugamba nti musumba eddoboozi lyammwe liŋŋamba ndokoke eddoboozi lyabwe liŋŋamba tewabuzaako ndirivuddewa gwagamba bugambe eddoboozi lyammwe mpulira bulizi kintu kiŋŋamba kubanga kyayogera emirundi esatu naye ng'engeri gye kyogera n'okulumiriza okiwulira kyenkugamba kati tosobola kukitegeera naye kisingako kati bw'okiwulira nti kyenga nti lokoka mulundi gumu gyolokoke
naye kakyogera nga liringa eryogerera mu mutima owulira olina ebbanja nakyo olina okukola oba tokikoze tojja kubeera nakyayogera emirundi egyo esatu ne mugamba njagala kulokka kintu kino kinveeko kakati nanfukamiza wakati era nalokokera mu lujja ewa Kaiso nga mukyala Kaiso ndaba ekifo ekyo bayitawo kyanja era mulogo ng'oyingira ekyanja bwoti munzijukiraawo mu lujja wakati mu kkubo waliwo n'omukyalo mulala yali alima nenjatula awo olina emyaka emeka ng'oyatula obulokozi nyingira olwo 14 kati awo nzijukira bulungi tinalokka na 14 mutabani wali mutabani waye Asumane Rwanda awulidde olokose yawulira yategeera amawulire agafuna atya nti olokose ko mama nakweka ewakweka kubanga fe waffe one lwaki tebakiriza mu bulokole si lwakuba nti basiraamu basamize obusamize n'obulokole tebikwatagana so kakati bwe bakiwulira nakimanya nti bakiwulira nti ndokose kijja kuba kisasi buki kubanga twakubiranga bajjajja misasi ekiro sagaya na bimba kubamba mikulu mutu nga tulina okuba engoma kati mba mbakozesa lose so therefore nasoka kubirako mama nanga nti ekyo kati mama ye kuva buto yatayagala bulokole nebaza mkanti olwaleero yalokoka mami wange amina kyaliwo mulamu omukyala Josephine Minani mukyala murundi mami tweyanziza webale kulokoka so naye ebiseera nangamba nti ve mugendayo mu ddiini lya kitaawo nze nembera mulokole omusumba oyo yanyamba kati wabikwasaganyanga otyo okugenda okusaba wakuŋŋaananga oba webbirizanga mu nkukutu ekigambo wakiwulira otya kakati ekyanyamba nti ebiseera ebyo bakolanga seminars mu church nze olwali okulokka wiiki eddako waliyo semina mu church eyo kati nebatusomesa ku kubatizibwa nebatusomesa ku byebbayibuli nebatusomesa ku byobulokole kati ate nebinyumira kuba bwe basomesa nebasomesa endagaano z'obuzaaliranwa omuntu osobola okubeera otya mu nsi eno nga toli mulokole ng'olina endagaano ze wayingiramu nendaba nti ffe twalina endagaano nga tetuli balokole nga tulina endagaano ez'obusamize kati awo natandika okusoma bayibuli bakuyita Juma mulokole mulokole lyavaawa otandise otya okubeera nti oyitibwa Juma mulokole lyavaawa okuyitibwa okumpita nti ndi mulokole oli mulokole wakiwulira ddi kati jjukira wali wa myaka nga ogambye 15 14 awo nalokera yes kutandika okumpita Juma mulokole kuba baali bampita zizinga ebiseera nga nze zizinga Juma kubanga erya Juma mulokole zizinga lyeryange zizinga awo nali maze okujja nvuddeyo ku kizinga ndi Kiyindi waliwo story y'ekirwadde kye nalina kibayita empanama empanama mu luzungu bakiyita hydrocell soundingako bulungi naye ate empanama ate nga tulina okukimanya katusoke tujje mu break Juma mulokole tutandikira awo twinonole tubone engeri tusobola kubanga buti bw'oba oli tukoba walina ekirwaire that means sawa eno kizira there is a story behind that era okuyimba n'engamba nze Juma mulokole soka mu bukomole okujja mu bulokole nalokoka bulokosi tubenga tujja ku break kati tuire Juma mulokole atukobere kubanga akobye nti munange binjino byakola mwembi musumba investor binjino byaje tukobera byalikola litutwaza phase by phase katubenga tujja break then tuire tovao Juma mulokole lero tumuchaziza. This is so interesting. Tukomenkereza nga tuliwa togere mu gabije abe. Nga tuliwa nachi nalo. Nga tuli kuchi. Osobola kuchebalira yes. Empanama ojese hydrocell. Buti tukobere yaide etya. Ekintu ekyo like either nakibuka oba bali bakindoze kati nga omaite ekifo kitwaliko bakiyita mulogo mu buto by that time wali already okirina nakiraba bulabi wano okuze ngoli myaka nga 14 awo
nekitandika okukula naye nga kikula ku speed. Okay. Kati nzija ndokoka nakyo kigejjera mbulokula nawe nga kigejja. Sorry. Naye embeera ye hydrocele mbi kubanga nga obunyogovu bwe bubeerawo ng'owulirira ddala ng'oli affected. Yes. Naye amazima gali nti bwe mbala okuvaayo ku kizinga olwo nno nkoze P7 nzija tumaze okutuula mpise kuba Mukama yanyamba nempita. Maama agiraawo twokyayo amanda kuba twayokya amanda ne mami ne tutundirako ebikajjo nanfunira akayumba ekiyindi nga oliko soma senior 1 anti ku kizinga teriyo ki tekwali second tekuli second kati olina ogenda ku kizinga ekirako yakupangirisiza nina okujja eno ku lukalu kati bw'oba ova ebuvuma ogobera kiyindi wano. Okay. Kumwalo. Kati nsobola okufuna olukalo oluliko secondary. Yes. Naye olw'okuba nti nno mami wange ne taata baali bayawukana dda. Okay. Natobanga nnyo ne maama ebiseera ebisinga obungi. Kati we twafuna obusente ne nzijaawo. Kati mu kutandika okusomera awo natandikira kusomera baliyita Victoria View SS. Naye awo ka fees baali batusasuza mitwalo gyali 4 ne kalinnyamu ne bagaa tujja kusasula 4 kitundu. Kabeyi ne kalinnya. Nengamba wano nasobolawo kati nempulira nti ku Sacred Heart enajja waliyo gavumenti nga bagenda kusasulira bwerere. Naye ngera nawo osasulayo beeranga asomera obwerere. Ezo mama yali azisobola zaali nzibu kubanga ebiseera bye yalina TB ng'akolola musaayi ng'ate alina okwokya amanda ayokyereko omwanda olusitu twalimanga n'obukajjokajjo obwo. Kati olwo muzeeyi yakola ki gye yali nga tasobola kuweereza ku ssente? Muzeeyi yalinga mu bakyala bangi. Yalinga mu bakyala. Akyaliwo? Muzeeyi wange gyali Mukama. Amina. Muzeeyi namaani ne musonyiwa. Naye yamala n'alokoka oba tannaba? Muzeeyi tannaba kulokoka. Kyabanjibwa. Gwe bayita omugugu. Naye nga namukyalira asigala akiwulira osigala oweereza ekigambo naye. Okay, that was fine. Yeah. So nembeera awo nenkyusa nenzira ku Sacred Heart enajja. Nembeera nensomera ku Sacred Heart enajja mpaka ku senior 3. Okay. Kati ekyamagero kino kyenyimbako nti ani ayagala ekyamagero Miracle akitwale. Ate nze wenyimba ekintu Mukama kyabangambye. Ekisooka nze ondaba wano tebampandiikira luyimbi era nakigamba tikiribeerawo. Njagala nnyo nenyimba ekivawa wakiva mu mutima gwo. Yes, kinyamba okubuulira enjiri kuba. Kati kambuze ekyo ekyamagero kyali oli kuyimbako already wali gundi hydrocell wali okyagirina yalolede teriwo kuba wagambye wali ogirina osomaawo awo nsoma eri kweri kati ng'abaana tebagirako gambyewakulanga bwoti nga kyeyongera nga bagiraba nga bansosola nga bamboola era nayimba n'oluyimba nti baali banvamu ali kukikuba mukono wandekawo nesika nali ndi ku highway ndyawo naye ng'enjuba ndi wala mama nze ali bandekawo kagamba wado tutemumbeza kuyimba kwegamba nze buli muntu yalinga akola ki anvaamu nga tolina ne maama yandibadde nga waali naye ng'olwedde alina ebimuluma ebimusumbuwa biki nga nvaamu ow'embeera yange nenfaanana nga nfaananamu nze ondaba wano omubiri gwange nga bwegukola bwoti nga guvaako evvu engeri gye nali nkulidde ku mazzi ate abantu bulamu bwa life y'ennyanja bagimanyi kakati awo ekyamagero n'ekizigo tekirabika kakati awo neneegatta ku kyaki bagiyita Sayuuni musumba bamuyitanga Pastor Janet bambi kozi muzeeyi wali wamuleka nga tasobola kati kugaana kugenda mu kyaki akati awo nga nalokoka muzeeyi yabitegeera natandika n'okusaba sooka ombulire that moment that incidence bwe yategeera nti kati mutabani wange alokose oba teyakitegeera lwategeera nti ndokose twali tufiiriddwa ewaka mu kyalo oba abantu bawulirako oluyimba lwange olugamba nti
bamukika kyaffe gende sifa bakutuma olokoke ekirala twesonyiwa ogejje sifa bakutuma okyuke kati ekyo kwolwo bakyogerako olwo kulumbe ne bagamba nti oba oli yalanga nagamba nti mukika kyaffe muno mulimu ekisiraani ekyaguddemu ati mulimu ekisiraani nomanya nti katulubaluse ne banyimiriza ne bagamba gwe omwana omuto lwaki walokoka okutuleetera ekisiraani 15 kati lwaki watuleetera ekisiraani mu kika ne bagamba ekisooka fe obusiraamu ddiini lyaffe lya musaayi 2 okimanyi bulungi wano tuli basamize tukiririza mu nnono obulokole tebukwatagana na bino ate gwe kenyini obadde ng'okuba eŋŋoma mu ssabo nga gwokulira ki enteekateeka eyo ebivuga yaba mundeke enyimbire yesu nga nze akulira enteekateeka bambi nembagamba kuba nali simanyi ebyawandiika bakuwa omukisa n'oyogera kuba bambuuza ekibuuzo kiki ekyakulokosezza nembagamba nti simanyiyo byawandiikibwa naye musumba wange yaŋŋamba nti yesu lyekkubo n'obulamu n'amazima n'agamba nti bw'olokoka bino bigambe nayogera saasoma kyawandiikibwa nti ofuna obulamu obutaggwaawo obwa Katonda bw'oba omaze okufa nebagamba tuli kulumba esaawa zino omuntu afudde ate tagenda kudda nebagamba naye nze nalokose okufuna obulamu obutaggwaawo era nze ekyo era ndowooza wawulirako nga nyimba mulimba lwange olwa kalenda nga nti kalenda nga tenaba omwoyo gwange gukuume waliwo nayimbira nti amalala tegansuula wakiri onkwata kubanga nalokoka nga nze njayana kugenda mu bwakabaka bwa Katonda bwe bawulira ekigambo ekyo ne beetunuulira tanga kati obwakabaka bwa Katonda buli wa ssaawa zino nebagamba obwakabaka bwa Katonda nyinza obutakunnyonnyola nnyo naye oyo afudde olwaleero saa zino yasobola okubunyonnyola ate nga temulina mpulizaganya nebagamba kakati kuva n'olwaleero togenda kudda wano naye tukukkiriza omulambo guguzza naye tebajja kuziika ku kijja kyekimu na kino ne bansalirako kapaati kyekiki wagambye wali we baali bakusosola buli omu n'asosola n'ekika kyonna kati nekikusosola kyokka ate we nagenda mu kyalo ebiseera bino oluvannyuma lwa Mukama okubaako byankolera nasanga ne baali bansalira n'ebijja byonna baabitunda embeera yagwa mu kiko eyo ndowooza ebyembi biseke baabitunda naye ngamba taata tiwe mwansalira okunziika waliwa nga baabitunda dda baabigabana era bannange ng'obwavu bwakubawo obulamu obutalimu bulokozi kakule muyinza obutaba na baavu ne waliwo ebika ebibamu okuneneŋŋana ebyo gendera buli omu atunzeko noonono njo kituufu nendaba omuntu atalina Mukama ng'abeera si bulungi kati tudde wali ku gundi ku Panama eyo amayitizanyisako ojeyogerako ate yandiko kati munange kati yagamba nti nali muzibe kati ndabo kyova olaba Madamu Diana buli muntu alina ensonga lwaki ali mu bulokole fe obulokole buno mubulaba tuwuliramu ebintu bingi abapasita abalimba abantu simanyi bakwata abaana simanyi bayaaye simanyi obufere byonna tobimanyi naye buli muntu gwolaba mu bulokozi muno alina ensonga lwaki mwali okiwulidde kati nze omuntu omu ansanga ku street nagamba lwaki tiwejjaako linnya lyaffe olwaki ogamba nti gwe Juma mulokole mwana wa kibuga akulidde kuno tamanyi gy'ovudde enaggulu yewaabwe takisi ze zaabwe nze okutuuka tamanyi na kyalo nze lwe nasooka okutuula mu takisi nagiremeramu ng'ewooma wali ogendawo okogituulemu nali ngenda wa jjajja mu kyalo jjajja Biikira wali ekateete ne banneegayirira okuva mu takisi olwatuula ku booda ng'omuto gugonda kintu kikuvuga bulungi nnyo we natuuka ewakati wagamba nti vaayo wano ewajjajjawo tuusi era na booda naye nagigaanirako tawuni ewooma waliwo yayimba musijja kuva Kampala nganye gyobona gye bakuzaala onoofa toveeyo owulidde kakati omuntu akulidde ku kibuga maama we yekiyamaani ku kyalo
ali kugwa omunaku mukama gwalina gwakoze eki nagamba omusajja nti kale nzijjaako erinnya lya Juma era nali nakatambulako okutuuka ali omuntu omulala nti Juma mulokole bambi olumu okujja mu bulokozi buno kiba kisa kyani tuba tetuze kukola ntalo na madini ate ekiseera kyo kiba kituuse kati oli ekiba tekinnabatuuka naye ng'ate buli omu alina ekiseera kye mukama kyagenda okuyitiramu nti owaaye Yesu yekkubo is the way, the truth and the life. Kakati mpona ntya hydrocell nayiga okusaba wenjiga okusaba nenjiga okutambula ng'okyalina musumba waffe oli mwennyini yakulokola kati ndi ne pastor bamuyita Musumba Janet yavaawo yafa n'okufa bayida mu kyalo oyo wa Kiyindi Sayoni Church Kiyindi era church eyo teyalimu bantu nze najoininga church eyo ng'erimu abantu bana ngonobeera wakutaano abantu tebajjaga mu church ntuukira mu kukuba ngoma kuba yalimu engoma kyentegeera ekyo kuva butondooza nali mukama yanonda nga nja kuba muntu wa ndongo kakati abantu bali tebaagala church eyo naye yalimu ekigambo nearby waliwo ekkanisa ng'erimu abantu ng'ebyo naye nali nyingira kanisa oyo omutima nagamba nna mukama nangamba mu mutima gwange nti genda mu eri etalimu bantu era kyovula bangamba abantu oyinza okuba woosabira tewali nnyo bantu naye nga waliwo Katonda togendera kirungi n'ogenda ng'okozesa mutima gwo buli wogoberera omutima gwo abamutumayo ogamba nti Katonda tayogera nange abayogera nabo ayogera nabo atya ayogera na mutima gwo kyoba owulidde kasita olaba nga kyekirungi manya nti Katonda kyali kukola ki wakugamba wali togendawo genda wano era bwonna ogendawo wakuganye tebijja kutambulira bulungi paka bw'olyetoolola noddawo yali akugambye kati kyaki eyo enjigiriza okusaba kyaki eyo enjigiriza otambulira mu butuukirivu bagamba ssebo tojja kubeera mulokole ng'okuba luddo nze obuze bw'okukizinga nga nkyabulina tojja beera mulokole ng'osumba obuwala ku kyalo ssebo tojja kubeera mulokole ng'okola bwoti kuba amatatu mukama yenyamba nali nze saanywako njaga naye bwali hydrocell wakwanangako okwana nakwana naye nali sinaba kubeerako na mukyala mu wali ogezesa kati oli singa yavaayo n'agamba nti nzikiriza nalidduse emisinde naye kyali mwana muto naye nga omanyi sitaani waba agala okwonoona ekitegeeza kati nawe wali ogezesa nga banno we bagiraga naye alonvuka bamuyita Amidu yali aŋŋambe nga mpa ebigambo gwenga otya nnyo gezaako era oli abakuva kwevaamu nagaa nti kati nzikiriza nalidduse emisinde musumba oyo n'ambulira enjiri ekaawa era bannange enjiri ekaawa yeekuza nsaasira omuntu nga gwe walokoka walokera mu kyaki ebulira byamagero byokka myaka 10 kati oli owulira ebyo byokka ate nga omutima n'ekkutu bye byagala okuwulira naye ate oluusi biyingira wano ne bifuumira omukazi yanfuga nalina gondi yange omudaali kubanga nali natandika ebyokuyimbayimba naye ng'ebiseera ebyo neyita Python era results zange eza P7 ziriko zizinga Juma Python kiregeza musota kati nga nina nekeresa eriko omusota nga manyi ndiba nyimba zino endala nkambwe okitegeera ebya Python byo ojja kubitwala eri nanyambulamu omudaali nabisuula eri nangamba omulokole okola bwoti kati omukyalo oyo yanjigiriza obukakamu mu Katonda twali mu kyaki eyo nzijukira lwali lwaggulo nga tuli kusaba twali tuli kusinza twali tetuli kusaba kati nze nali mu nsonda nzeka ngenda owulira nga amaanyi gava gampitamu nga gakka naye nga gampitamu naye nga ninga akakanyala bwenti kati we nali nga akakanyala ne ganta omulundi gumu kwe kukka wansi bwenti nepulobula nga kukoze ngenda okutuma abamu babanja tugamba nti baba bakuteeseemu mizimu ne tugwa bannange si kugwa byanjawulo waliwo avaako emizimu nagwa newabeerako akiddwako omwoyo olaba nze nalokoka bagamba abalokole bazikiza ettaala naye sikirabangako ndabika
boogera kutiisa ogaane kutawaanyika kuba nti okwatagana nabo kati bw'owulira gundi ngenda okutunula wansi ku hydrocell nedda wasooka n'owulira nga waliwo ekivuddeko owewuse nedda nawulira maanyi nga gambisemu ne gamala ne ganta kati nga simanyi kiri mu kubaawo agenda okutunula ngamba nenebuuza mutima nti ki ekiri mu kubaawo genda okutunula bwe nti nga ndaba ekirwadde kimbaddeko kafuuse katini nnyo oze ku normality nga bwe wali nenkuba enduulu nga nti musoke mulindeko okusinza waliwo ekiri mu kubaawo ekyamagero amina kino kyenyimbako yes kakati omusumba ne tutendereza ne twebaza mukama ne bongera okunsabira enkeera nagenda okwebaka okuzuuka ku makya nga kavuddewo kama w'amaanyi kati awo omanya nti bannaye waliwo anfaaka njagala kakati awo wenkomitingira obulamu bwange ninga nja kubeera mulokola obulamu bwange amiina mukama yebazibwe kati tulina bingi ebyokubuuza naye ndowooza ndaba we tugenda okgenda sooka otubuulireko tusooke twogerekoko ku nnyimba kuba ogwenze ng'otubuulira zino tulina ennyimba mmeka kati ennyimba vidiyo nina 15 ng'otaddeko naluno olwengenda okutta waliwo olimba lunakoze n'omukulu David Lutalo mukulu yaludde nnyo nga mukwano gwange bambi olwo nalwo ngenda luta very soon vidiyo yawedde na vidiyo 15 nina ne audio 12 osobola tuyimbira mukolo olwa David Lutalo Katonda wadduta lino njagala nkubuulireko ku Katonda wange andi luyimbye naye bayinza okulutwala mbadde nkutidde naye lwakuba engeri gye tuli abalokole tubeera nnyo n'okukkiriza n'okwesiga nga audio yafulumye audio ye yafulumye baluyita hole kambuze bw'okuze weegomba nnyo okuyimba nedda munange neweewunya bw'oyimba bibyo ne kati nze nali muyimbi kuva dda naye nga ndaba buli muyimbi ayimba obulungi nga mba mweguma ne Lutalo yali kati bw'oyimba bw'otyo omuntu ayinza olowooza singa takulabye ku face nga ddoboozi eyo erifuluma andigambe naye ona David Lutalo mwagala faananya mukwatagana mutya we twakwataganira ne Lutalo ndowooza kakati nze njagala nnyo abayimbi abayimba obulungi nze okuwuliriza oluyimba lwo n'okuba ng'oyimbye bulungi kati abamu ku bayimbi ng'ogyeko aba gospel be nawuliranga tebawemula abayimba bulungi yali Lutalo kyekyamunjagaza naye nga mu kukwatagana naye ndudde nnyo nga nkolera wa Mozart studio ate nga neya lady producer we mukwano gwange ate yabeerako enewa ebusoga then ate ne Lutalo oyo mulaba ayagala nnyo omuntu ng'ayimba bulungi kakati ennyimba ze zaatugatta kuba sitole ziba mpanvu naye ennyimba ze zaatukola ki ze zaatugatta ne tufuuka ba mukwano naye nga twali tetulowoozangako na kyakkola yekolaba esooka naye nesooka naye naye nga twali tuluddewo nga tuli ba mukwano luyimba ki lwosobola otuwamuko akapera yomama nti ojima mulokole olwange kyekomera lyafuuka ekkomera awo nali obulamu sirina nalaba abangi babagulira omwana w'omunaku agalirwa abankuba ddolera beebo be nali nesiga Katonda yanyambako ku mugongo napeekako asobola mukama w'omwesiga asobola yemirako wakaye ng'omuliro gwakaawo emabega siddayo yenze Juma mulokole eyanyagala ekyamagero mirako njagala yagala ekyamagero akitwale mirako mane njagala nnyo oluyimba olina mutabani wange bamuyita mirako naye buli bwaluwulira samubeeramu mirako yimba lulungi naye ng'oyimba bulungi nnyo bannamukama naye ate totubuulidde bulungi oli musumba biki ebirala byokola ndi musumba kyaki ki ekanisa bagitadde Answer Christian Church esangibwawo wakitaka kukuba wennyini era olutuuke wakitaka bwoti abamanyi wakitaka olabawo ekipande mujje mutukyalireko awabeera ebyamagero bw'abalaba yakkiriza naawe osobola ne woba owakanya kiki ekirala kye tukola nina essomero lya tekiniko
lyegiriza emirimu egy'omutwe libayita The Answer Foundation era nalyo lisangibwa Wakitaka mu Jinja sitaawo ejjinja wano wennyini nabagambye investor nze mbadde mpulira bulizi nga bakuyita investor naye ndowooza owulidde ssente kasente kukaliwo tulina okuweereza abantu baffe amina ate ndi muyimbi nyimba ennyimba zitendereza omutonzi n'eza message era owuliranga nga lwenyimbye leero si lwa gospel tofaayo mbasigenda kuwemula kuba kati waliwo akayimba ke naye mbagamba nti nsimbi jangu olaba nti sika gospel kale ne kalina message teri atayagala nsimbi yes bana ifo tuli kubona tumusaka ekibumba abembyoti ne bano anybody knows tibatera ino dutola mu ino sente ninjino aye osobola okufuna engeri osobola okumusa sponsor nga ko byali n'ekindi kyakola bwe kibati nicho ali izinguna bako investor otu omutwalira abaana yabanga asobola otola mu akasente ako bwaba akatwere mu yakayize na ate kabiri mu video obone bweto obuweereza oyizo obutaweereza eno aye wokusitula abaana obokulagira abaana bajayo babanga basobola okubanga basomese bwayo basasula sente yena yabanga ata mu music ate banga chaininga esako weno obanga oli kubulira enjiri kuzira kumbu tusosole edini tusosole ki no tuli katondogo mulala yenka ebigambo bye bisemba ejuma kuba tujja kuiza olundi lero nkulese ng'omwembi aye tu part 1 ndakwira mu nkulete part 2 ng'omwembi mbale nkulete ng'omusumba tuwe ku bigambo ebisembayo ebigambo byange ebisembayo muganda wange njagala okubategeeza abangoberera nga onjagalako ennyimba nga kugantya nze Juma Mulokole mwagala ng'omuyimbi nga si bya director bya basomero nsaba omvisitingeko ku YouTube yange tekamu Juma Mulokole ku YouTube channel TikTok gyendi tekayo Juma Mulokole ku Facebook nkozesa Juma Mulokole zizinga page yange eya music eriko Pastor Juma Mulokole music nekirala nyimba ku mikolo nyimba ku mbaga n'enyimba ez'embaga oba olina abantu bonna yagala nkukyalireko abantu bonna oba ku kyaki ndi muyimbi so you can sobola namba namba yange eriko ne WhatsApp eri 0701 86 04 31 0701 86 04 30 iyo namba erina kyezijukiza Juma Mulokole mufumbo oba nedda wakati akanamba ako waliwo anayagala mufumbo naye kibadde si kirungi omuntu nakubira ngamba njagala onfumbirwe aba agenda kuswala nedda kati ennaku zito aba agenda swala mu lujjudde lwange ennaku zito agikwata naye era wabeerawo engeri gyakwesa n'abange yeewandiikisizeeyo tukozesa ekigambo ennaku zino kweta naye nja kufumbirwa nja kuwasa bakuyita kufumbirwa so abazadde muntu we ku baana ku The Answer Foundation jetuli ate njaniza mikwano jange mwena abangoberera jangu ukyalireko mu church mbeera nga oli omu ku bantu bempeereza nabo Wakitaka mujye tusabeko ffenna ekale sibula nsibula mbagamba musibe bulungi Yokaana 14:6 lugamba nti Yesu lyekubo n'obulamu n'amazima atamuna mufuna lokoka togeza okuva ku nsi eno nga toyatudde bulokozi kubanga leero waliwo obulamu naye nkya kujja kuba tebuliiwo ate geye nasi gikwagaliza Mukama kumpeera ekisa oyatule obulokozi. God bless you so much. Thank you so much. Yagala ekyamagero wa miracle. Thank you so much. I love that song. That has been Juma Mulokole twidda kubanga ate kabiri tumwiza. We still have him kubanga binjino kukobya in the ministry is not only nti oba oli mwembi nti oba oli mubulizi wa njiri nti oba okugamba ni woba mu church in any field gy'oli kubanga okola mu ngo you have ekiraga nti Katonda yogera niwe nti no business gy'olina okola. You have been called to do that. Be perfect in whatever you have been called to do, and Katonda jakuwera omukisa. However little it is, just do it. Katuje ku break katono kati then twire tovaawo.